Bobi Wine apostinze bwati agambe last night ekire kyakeseze eggulu. The military surrounding our home in Magere once again forced themselves into the house. Inti abasajja abamugemera wala aba military era bakoseza obukujjukujju ne bayingira ewuwe omulundi omulala. They are now fully occupying our entire home. They are now fully occupying our entire home. Gwali yakakoloboza kyategeeza nti kakati eyo akutse military barracks. It is no longer a home. It is a barracks. Kuba aba military balina kusula mu zi barracks. Military yonna weyingira ekitulu n'eremerawo ne bawera mu bungi. Kiza baba wambyewo. Technically bwebwe ekyagezako okugamba nti takyalina maka. Amaka ge already kati mawambi. Wali kibadde nti babadde bajja ku nnyumba ye kati amaka ge bageddiza officially. They are now fully occupied in our home. Kyagezako okugamba takyalina kati maka. Bagatutte era ewuwe wali military esimbyewo amakanda ekozeewo barracks. We are still unable to access the extent of the destruction caused to the house when they first broke it and vandalized it on the 23rd January. Bakyabuliddwako engeri yonna ey'okwaccessinga oba engeri yonna etema empenda n'efumittiriza biki ebyaliwo, biki bye baakola olunaku lwe basooka okumenya ewuwe ng'ennaku z'omwezi 23 January. Bakyebuuza kiki ekyagenda mu maaso olunaku lwa 23 January we bamenya mu nnyumba ye. Kitegeeza ki? Bandibanga balina bye baatwala oba nedda? Agenze maaso n'agamba neither have we been able to take stock of what items and documents the armed men seized from the house. Nange mbadde nkyewoonya bwe kiba nti Bobi Wine nekakyakyewoonya we basooka okumenya mu nnyumba ye mwandibaamu ebiwandiiko bye baatwala. Ne wana akugambye naye ali mu kwewuunya biwandiiko ki ebiteeberezebwa byayinza osuubira bye baanyakula ne bawamba kwolwo olunaku. Biwandiiko ki? Byandiba bya banka ze, byandiba birth of certificate z'abaana bo ba family, byandiba ebiwandiiko by'ekibiina, byandiba ebiwandiiko bya company z'endala nga Firebase. Ebintu byonna byapa byandiba biwandiiko ki we bamenya ennyumba ye ne bajja ne babba? Akyebuuza. Yeah, nakugamba since none of our family members has ever been allowed to access it since the attack happened. Nti n'aba family ye tebakkiriziddwa kubeera mu maka oba kusemberawo. Nkujjukiza mwalaba Mickey Wine, Banjo Man, Manager John, ba sister ba Bobby nabo babagaana okuyingira. And these are family members. These are family members and will always be family members. Nene family ya Bobi Wine nakati bagigaana okuyingira. Omukyala yeetaaga ebyokozesa ewaka ani agula emmere. Das ist eine Berufsunfähigkeitsversicherungswerbung für Schüler. Warum zeigen wir dann eine Mama, die sich fragt, wann ihre Kleine eigentlich... Omukyala ayinza kuba yeetaaga okulaba obujjanjabi. Kwegamba Bobby kyagezaako okugamba mu post ye takyalina maka. Kwa mu statement yakugambye now they have fully occupied our house in and out. Efuuse military barracks. Era mwena de bagamba nti Bobi Wine alina ennyumba kati omusajja ali mu bagamba naye n'amaka bagatutti. Kuba omuntu okusimba aba military mu nnyumba kitegeeza abakuwambi. So, video eno wogigwirako nziwa nokutegeeza mu post ya Bobi Wine yatadde ku Facebook saawa zino. Bobi Wine amakage bagawambi. Takyalinawo maka
era awambiddwa agamaka Museveni agatutte kuba military eri mu nnyumba ye ebweru ne maaso ne mabega bagyetoolodde ennyumba kati basenze bazimbyemu ne tent maka bagagala era bagatutte. So Bobi Wine's house has been confiscated and has been stolen by Kabwejumbira Ani Musaba. Nze nabagamba sirimba njogera ekintu nga bwe kiri era nga ge gali mu nkuubo. Waliwo abali mugamba Mwami Museveni nti totya okyasobola bannayuganda batiitiizi temukimugamba mugenda kuleetera famire y'ebizibu n'abaana n'abazzukulu. Ekiri mu kukolebwa kati bwe bakuzoganya bwe mukubattiya gaasi kiguumaaza bakukyamula kiguumaaza naye nga waliwo olunaku lusembedde ng'era ffe tubadde tugoberera amateeka ku makya lwaggulu ntulinda lunaku naye ali mu biggamba abuuza abasirikale live owulira byayogera omuwulira byayogera Kyagulanyi kati va mu kubyogera Kyagulanyi alina olunaku ne bannayuganda abasinga abaana ba ghetto nga bakimanyi nti waliwo olunaku lwe tulinda kalulu kulonda byabakama kusala mancholo Mwami Museveni ogenda kulaba bannayuganda nga teryadduka ne gurupu ezigenda okkulumba nga tezidduka ogenda kwewuunya ne gye ziva nga tebakasuka mayinja tebakutte emiggo bayina Uganda fulaga. Freedom Museveni must go. Mugenda kubiraba. Musuuza nkuyise emirundi emeka saakugamba liri pazo ndowooza omulaba si yekka bonna bazze bakusunsula bakugira bati linda ekiddirira naawe wamma bannayuganda saawa ya kuzoganya kudduka kuzoganya tiya gaasi kunyooka tulinda lunaku mujja kulwejjusa mugire mwenenye nze mbibagambye muli baddembe okutukola bye mwagala nga bwe mbibagambye naye nga kyekijja amazima kyekijja mu maaso gammwe mugenda kirabako abaana bammwe n'abazzukulu bwenkanya freedom tulwanira bwenkanya. Njagala okusaba bannayuganda bannamasaka let us not normalize the anomaly that has been made. We have been raped. Ekikolwa ekitukoleddwako kya buliisa maanyi kya butujju. Omulamuzi oyo mutujju kyakoze kya butujju tekirabwangako era tekiyinza kuweesa nsi kitiibwa. Nze ndi musanyufu nti bwempise Masaka City enkya ya leero buli muntu akugamba nti oyo mubaka si waffe mubaka wa mulamuzi. Omulamuzi yani erinnya oyo omulabaka wasiimwe omulamuzi si wa bannamasaka si wa bannayuganda n'olwekyo asiimwe sigala n'omuntu wo akuweereze. Eggwanga libadde mu buwambe ebbanga ddene naye ng'abantu tulinga abatakola ki abatakiraba kati ke kaseera ensi yonna esisimuke kubanga twerwanyeeko nga tuyita mu kalulu akategekebwa ne kigaana. Twerwanyeeko nga tugenda mu mateeka gye tusuubira obwenkanya kirabika nti n'amateeka gonna oba kootisi zonna ziwambiddwa. Tukyalinayo omukisa n'essuubi kyekyo lwaki tusazeewo tupetitioninge oba tu applyinge for review. Application yaffe emaze okutuuka. Tusuubira nti bwanaabaayo sanite application eyo ejja kuwulirwa. Tukimanyi bulungi tulwana na bamafias era ne bibateeseteese okukola tubimanyi naye tukakasa nti abalamuzi bonna mu ggwanga abakyalina sanite bajja kuvumirira ekyakoleddwa oba naluba wali sacrificed tekijja kuddamu kukolebwa ku muntu mulala yenna.
Bannamasaka tebasobola keera ne bazuukuka ekiro ne bagenda ne balonda abakulembeze baabwe. Gwe n'oveeri n'otandika obafutyanka n'otuuka omulamuzi n'oweeyambulako ensonyi zonna n'oyita ku mateeka gonna agafuga ebyokulonda kubanga gw'olina ky'oluubirira. Omulamuzi asiimwe, tuvumirira ekikolwa kye wakoze, ate kimanye nti obunanfuusi n'obukulupya obw'engeri eyo tebulina kifo mu Masaka. Ffe bannamasaka tumanyiddwa tuli bantu beesimbu. Tusaba bannamasaka bonna ate ng'olwedde batandise nadde okwogera nti abakulembeze bonna abanaabeekakaatikako wadde wa kibiina ki wadde wa kibiina ki, omukulembeze yenna aneekakaatika ku bannamasaka. Bannamasaka tubasaba mumuboole, tubasaba mubaboole awatali nakutiitira kwonna. Tetugenda kusirika. Kyensaba bannamasaka mwe mwabaddewo mu kulonda kuno, abantu be mwalonze mubamanyi, mubawe support abalondeddwa, abatalondeddwa, abajwetekeddwa buwo mubeegaane. Kijja kuba kya bulyaza amaanyi okusanga omuntu oyo ng'atudde ku mukolo oguliko abantu bajjeko eddembe lyabwe. N'olwekyo mbasaba abantu abo tubaboole. Ku mulundi guno bannayuganda kino kye tubagamba, bw'oba omanyi walonda kansala ne bamubba akalulu, oba walonda chairman, oba walonda meeya, kaakati kyekiseera mutandika okukozesa eddembe lye musigazizza lyokka okuboola abantu abo. It's your right not to associate with them. Muyina right obutassociatinga n'abantu abo ku mikolo mubagobe. Bwajja kukuziika oba omuntu oba omufu mumulekawo mumulekere amuziike. Bwajja ku mukolo nga gwambaga oyo eyamuyise mumulekere omuntu oyo abeere ku mbaga naye. Abakola abali mu institutions nga kereziya nga amakanisa mulekerawo okuyita abantu abo nti mwagala ssente zaabwe kubanga mumanyi mulimirira ku kitukuvu ate ne muyingiza ssente ez'ekibi. Bwe bajja mu makanisa mu bagobe, bwe bajja mu kereziya mu maboole. Maama Nammeere gwe omukyala eyeewadde obwa MP bwa Masaka tosobola kufuga mu kibuga kya Ssaabasajja Kabaka. Kino ekibuga kya Ssaabasajja ekisooka owemmula, tolina kawoowo mu kamwa, oyisa mu bantu abakulu amaaso. Ffe nga bannamasaka tugenda kuboola kagube mukolo kalube lumbe tugeza nojja noyogera mu bantu ba Ssaabasajja. Ki obululu nga babuteeka mudda, twagala tubuuze tulete DRR forms za president kuba abakulu b'ekibiina bazikunganya zonna, tulete DRR forms z'ababaka ba parliament, tulonyereze on the number of several polling stations where I had obululu bwazimbulukuse, tulabe abantu abalonda ku olwo n'obwo bamuwadde. Weesanga nga bamuwadde wano ku Masaka secondary abantu 93 be balonda the whole polling station, yalinawo obululu 393 yabujjawa bwasangiddwa mu box omwo bwagenzemu butya. So that is what we are told you, that we got prior knowledge that they had stuffed in bulbs, and we continued with the what? With the recount. Another thing on that recount, I asked the judge at night, nemubuuza nti wasazaamu okulonda kubanga wagamba box 11 tezinnabalibwa, so far wakasazaamu box 6. How are you going to rule that? On his rule, teyawadde ruling. He was declaring a winner as if he was a returning officer. Embeera y'okulangirira omukyala Nammeere abannamasaka yatukosezza nnyo kubanga twabaddewo nga babikula boxi nga n'omulamuzi aziraba nga ezimu zazze nga obululu tebwakomeddewo mu box omwo, era nga n'obubonero ku DRR form tulinako obubonero bulala, balangirira obubonero bulala nga bwe bululu babagamba bwe buvudde mu boxi. Twasulawo nga babala obululu obwo naye nga tulaba nti obululu obwo si bwe buli ku DRR forms ze baatuwa, ate nga DRR forms ze abaazituwa bakozi ba electoral commission bennyini be bazisayiningako. Kitegeeza nti obubonero bwe baafunaawo bwe bwali buzze ku DRR forms. Ekintu ekyo kyatukoze bubi nnyo. Omulamuzi teyali mwenkanya, bwe twalaba nga box etaliimu bululu obutajjiramu twamuyitanga n'agikebera n'agiraba naye n'agamba tugende mu maaso n'eziriwo tusooke tuzimalewo. Ekintu ekyo kyatukoze bubi nnyo kubanga twalazi Supreme Mufti gye yabadde ekyasuma wali ewaffe mu luka gw'ekitengeesa n'avumirira ekikolwa ekyamaze ennaku 3 nga bali mu kubala obululu
bw'omubaka palamenti nga n'obwa pulezidenti bwazimala. Tusaba eddoboozi libeere lyawamu, tubeere nga tuyambako bannayuganda balimu kutama kulonda. Eno gavumenti eyagala abantu balimu okulonda, abantu be baagala batamwe yeekole byeyagala. Eddoboozi lyange odigatta ku bannamasaka, tubanja obuwanguzi bwaffe, tuvumirira nnyo essiga eddamuzi eryalabye buli kimu ensobi. Emivuyo egyalabikidde mu likawunti eno, omulamuzi yasanze bokisi nga teriiko siiru, n'alaga nti ye bokisi emu teyina buzibu, ekola percentage ntono okulonda kugende mu maaso. Wakati nga tuli mu likawunti etambula, twasanze bokisi nga mulimu obululu bwa pata emu, ne tusanga bokisi nga wansi nsale nga ziri empty temulimu kalulu konna. Bokisi ze twasanzeemu obuzibu nga teziri bululu, ziri unsealed nga ziwere 11. Omulamuzi singa yabadde asala mazima, lwaki teyagambye nti Masaka waddeyo by election tuddemu twerondere abantu baffe betwagala bw'abanga abadde wasala mazima? Teri kintu kisinga kunnuma nti mu ggwanga Uganda, eggwanga Uganda mu Africa ne mu nsi yonna lirina sipiika akyasinze okuba ow'ebbeeyi mu nsi yonna. Bwe ngamba mu nsi yonna kitegeeza sipiika waffe omusaala gwafuna oba sente zafuna buli mwezi oba buli mwaka zisingeza ba pulezidenti bonna abafuga ensi eno. Kati olaba sipiika waffe akyasinze okuba ow'ebbeeyi mu nsi yonna nga omusaala gwafuna gusinga n'ogwa Donald Trump owa America, ng'omusaala gwafuna gusinga n'ogwa Putin, nga sipiika waffe omusaala gwafuna gusinga n'ogwa pulezidenti we France obungi. Kati olwo pulezidenti owaffe afuna mmeka omwezi oba sente mmeka ezimuggwerako omwezi, nga sipiika waffe ye yekka sente ezimuggwerako omwezi zisingeza abapulezidenti bali abaakolamu okwetooloola ensi yonna. Excuse me. Kati omala okumanya ekyo n'omanya Uganda tuli ku ki? Tolanga Uganda esesa. Kati okuva jjo baseneta ba Amerika bavuddeyo ne bakuba emmeeza olwa General waffe omulungi omwagalwa Field Marshal MK kati twamwongeddeko erya Field Marshal olw'ebigambo byatera okuwandiika ku Twitter oba ku X. Baseneta bavuddeyo ne bakuba emmeeza ne bagamba bagenda kuddamu beetegereza endagaano zonna ez'eggwanga Uganda. Bagenda kusala ku buyambi bwe bawa Uganda okuyita mu byokwerinda, obuyambi bwe bawa Uganda okuyita mu bintu eby'enjawulo. Kati abakozi ba gavumenti bonna bavuddeyo batandise okukyaakyala, era bonna bavuddeyo balaga si kyabwenkanya. America teyina kukola ekyo, naye nga bulijjo be batugamba Kyagulanyi ayagala kuleeta basiyazi mu ggwanga Uganda. Oba okitegedde? Nga bamu be batugamba Kyagulanyi awagirwa abazungu. Kati saawa zino abazungu abo bennyini be balangira Kyagulanyi bagaye bagenda basalako obuyambi okuva mu byokwerinda babateekeko n'envumbo. Kati bali mu kulaajana. Wali obaddekaawo ne weewuunya nga ggwe omuntu alinamu ku common sense nti omuntu akuwa obuyambi olya bulungi okumusinga. America etuwa obuyambi, sipiika waffe omusaala gwafuna gusinga n'ogwa pulezidenti waabwe, naye nga America yetuwa obuyambi. Like Europe yetuwa obuyambi, amawanga ago ageetoolodde America, UK, wawa ago amawanga ge gawa Uganda obuyambi. Naye abakulembeze be mu ggwanga Uganda emisaala gyabwe gisinga egy'abakulembeze b'ezensi ezituwa obuyambi. Era okuva lwe bavuddeyo ne bagamba nti bagenda tusalako obuyambi okuva mu byokwerinda, olabira ddala ng'abakungu mu gavumenti boogera kati ebitakwatagana. Kaakati nze ne neebuuza, bano abasiyazi Kyagulanyi ye yabaleeta oba bulijjo mukolagana nabo nga mwebuzaabuza? Kati nate bw'olaba nonno ye ssaabagagga w'ensi eno bijodolo binyonkondo bifeekeerayo seeri. Those Europeans, those white people, they want to influence our Esimanya politics. Kumbe bagamba anakugoba ku nswati toli omulalu, ye bamuweera eno mu magezi eno n'avumirira. Naye banna omuntu atuwa obuyambi
okulya bulungi n'okumusinga. Abakulembeze baffe bebawa obuyambi bali mu life eyeeyagaza, emisala gye bafuna misava nnyo okusinga n'abo ababawa obuyambi. Naye ate nga Uganda y'ensi emu ku nsi 10 ezisinga obwavu mu nsi yonna, azini mu nsi yonna. Nga Uganda mu East Africa yesinga ba MP abangi, yesinga ba minister abangi mu East Africa yonna. Yensi emu kuzisinga obwavu, ensi 10 ezisookerwako ezisinga obwavu mu nsi yonna, Uganda mweri. Naye ate abakulembeze b'ensi ezisingayo okuba obwavu mu nsi yonna bafuna emisaala egisinga n'abafuga ensi ziri ezakolamu ezagaggawaledde ezituwa n'obuyambi mu byobulamu, mu byenjigiriza, mu byamagye, mu byaki, mu byokwerinda, simanya mu infrastructure, simanya mu agriculture. Obuyambi batuwa batugabirira bugabirizi ffe tulinga abatalina mikono. Naye waliwo tuddeko awo ne weebuuza sente ze batugabirira ziragawa? Kale batugabirira situganye ziragawa? Ate ffe ezaffe zetuwa emisolo, kuba naffe emisolo gitumenya, ifiriza atumalawo, emisolo bagikakata, zo ezaffe zetuwa omusolo ziragawa? Sente zetuwa omusolo zonna zebatuwa ez'obuyambi mu buli sekita zonna ziggwera mu bakungu, ziggwera mu kabineti, ziggwera mu palamenti, ziggwera mu bakozi ba gavumenti, ziggwera mu state house. Fene abeewansi simanya akina batuwadde sente zigenda mu byabulamu, ebyo mmwe muffe tebaagala kumanya. Simanya bawadde sente zigenda mu byanjigiriza, mmweyo oba temusoma mmwe mumanyi tebaagala kumanya. Eno oba batuwadde sente mu bya infrastructure oba mugwa ku accident mugwe tetwagala kumanya. Naye ng'abatuwa obuyambi, ffe be bawa obuyambi, abakulembeze abatufuga bali mu luxury, bafuna musaala omusava ogusinga n'ogw'abakulembeze abo bennyini abatuwa obuyambi. Kati bino byenjogera dayihadi wa NRM tabitegeera, alabira ddala oba njoboja na biki, oba njoboja na biki. Dayihadi wa NRM bino tabiwulira, ne byenjogera alabira ddala nga nze nsiga bukyayi. Naye nga sipiika waffe Anita Amonge oyo AAA, esente zaafuna singa mukola ka research kyovulaawo omuntu atamanyi mu ggwanga Uganda ayina emirembe. Naye bw'ogezaako okunoonyereza ebintu by'eggwanga Uganda n'oyagala obiteeke mu bwongo, oyinza okugwa eddalu. Kyovula baffe abamu kati tetukyayasa amannyo twasirika, oyinza okugwa eddalu. Anita Amonge sente zaafuna ye nga memba wa palamenti zisinga ez'abakulembeze b'ensi ezo zonna zemulaba ziikabejje zirina ikonomi ez'amaanyi awava dola ne pawundi ne euro. Abakulembeze abafuga ensi ezo Anita Amonge abakubisa mu musaala gwabwe. Anita Amonge just a mere speaker. Katolaba mere speaker asinga abasajja abo abafuga ensi ezo ziikabejja zirina ikonomi ey'akabi, olwo pulezidenti w'ensi yaffe yafuna mmeka. Just imagine and imaginize. Golooza Yoweri Kaguta Museveni afuna mmeka omwezi? Golaba sipiika waffe afuna ezo zonna ne zisinga ez'abasajja bali. Olowooza Yoweri ye tabakubisamu emirundi ng'eno oba esatu? Just president owaffe. Naye nga be batuwa obuyambi, era nga kasaba koona ku ky'okutuggyako obuyambi nga bapapala. Naye we badde eno mu kamera nga bavumirira those homosexual, those Europeans, anakugoba ku nswati tolya ki? Toli omulalu. Kati awo ne bakulaga nti Uganda eragawa. Mwe ffe twafuna field marshal jeno waffe omulungi MK Taata yongeza omuliro, ffe tuli mabegawo.